obuzibu nze kukonalebo era abeeka kutoncha abasaba akalulu mukamu lindako omwami omwagaliza akalulu omuntu bamuwa akalulu kati bataka muwe tugenda kusaba tutya fees ngwe sibanga bikotagera bikotoga osobola okugenda omunoonyeza akalulu nsobola waba kuyise oba ne waba takuyise tebampita bwe bampita ngenda naye tebampita kati nkanoonyeza abeeka kuto onalewo Geoffrey Butayo tatamira namba tya muwa akalulu enkolagana yo n'omukyala ali mu maka obudde buno that's Irene Namato eryetya emabega kawo nakubiranga Irene nawe kimanya Irene nakubiranga Irene mwana ne Irene embeera ng'eganye omwana nayambala engatta eriko ekibulike nga bwokubira Irene n'oyomba nokulanga ekyaba kutereddeko ekyasatu kati bwe byadda mu kooti ennyo nimubaako endaba nga isa okuyokwogera tekikola oba wandisigadde ne Irene nemukwatagana kali akatiba anti already nga naye ndowooza bitandise okumulemerera kubanga omukazi ogwo mulemerako munne oli nabeerako oliko oyinza kwonoona n'amaka g'abandi emabegako yayogedde ku baana be era ng'agamba baana be bali bulungi era bali bweru w'eggwanga gye basomera kati wemubuuliza lwaki yemirani obadde wamusuula taata lwaki obadde wamusuula n'omuleka eno zanna eno standard high bali bweru bali bulungi bali bweru yona lwaki abadde yamusuula ye simusaayigwe oba obadde toyagala ye agendeko ebweru ng'olaba oli comfortable naye kumpi wano ng'olina mulabneweziba zino essaawa onaleba n'agamba afunidde omwana essomero erimutwala ebweru sikotogera mwana wange kuba nange mwagaliza ekirungi mumuwa lwaki simumma siwuwe kasita mba nina connection n'omwana ntaali bulungi n'atayisibwa bubi eyo nvuddeyo namba tya musanyifu ntazeeyo okusoma yensibo sooka weebaze omukulu tatamirani Honorable Geoffrey Butayo neeyanziza nnyo okusasula fees omwana n'agenda ku ssomero ekyo okoze makula okay tutandikira awo sooka oyanjulira bannayuganda amanya gange bampita Nice Yesije ndi mukyala muyimbi by the way nyimba ku mikolo nali nkozeeko mu Firebase kyekibiina mwe nali nyimbamu naye twakoza nekirala Palo Suits Palo Sounds nekigwa nembivaako nenzira ku mikolo era abamanyi bampita nenkyali n'omukolo ekalungu nenjogera yimba ku mukolo ekalungu ogifuna otya of course emabegako bakubanga ennyimba zange nnyo netuuka awo mu biseera bya covid nemba nga siri nnyo ku ground naye abaali bamanyi bagamba omukyalo oyo nga yali atuyimbira bulungi ogenda okulanga bakunoonyeza bakubidde akasimu brief esooka otuyisizemu obuzibu bwabadde ki abakulaba kati obumanyi buli lunaku wabeerayo omulabi omupya omulabe brief tuyisizemu tubadde kitya era nekati ki kyetuliko kakati nabadde omwana olwedde ng'ali waka omwana oyo yafunamu obuzibu emabegako abadde alina essomero lyabadde asomeramu naye ne bamusanga n'akasimu emyaka egyo mugimanyi ekyo metron bweyagenda omuggyako essimu omwana n'agamba nti wabula metron twala essimu naye layini yange gindekere kuba lwendeka sente zange wano mu baaga baziryanze sente pocket money wange mami yamunteera ku ssimu era ngenda ku geeti asikaali n'azinzigirayo kati ne basigala nga bwomanyi mpalayini mina naagala kunkuba mirani tasobola kubaana mirani mukazi musirise omulinya ye nagamba sorry naye nange bwe bampita nga bagamba balwanye natwala obuvunaanyizibwa nenzija ku ssomero nentula ne metron nanyonyera nga bwe kyabadde so ekyogerwa ku ground mirani talwanangako naye kati bwe bamugoba nga anti basikanga na line kati like metron nanyigamu benaja netula ne metron agamba wabula namusonyiye naye already badde bamugobye kati genda yosaba ekisonyi ninga mayirwa kisibokola ki simukyusa nemuteeka mu ssomero ddala nemutwala eyo gyali so teri kulwana kwaliwo naye nga bomanyi nga Honorable oli ayinza okumukuba ekigambo yakuba omusomesa naye kati omwana bwakuba omusomesa guba musango gwange ngaze mama ye bwaba alwanye ye omwana bwakola ensobi obanga ekyo nekituukawo osuula future ye n'omuziika kubanga yakoze ensobi ku ssomero so ogwo sinsubira Honorable si musango gwange n'ekyokubiri I think Honorable tewamugambako omwana mukyusizza yakoze omusango guno omwana nga ngenda kukyusa omwana Honorable yali akimanyi nemugamba tugende nabo nampa omubaka gwengenda naye netukirizigana nampa requirements nga kimanyi nti omwana essomero lyagendako lipya
nenkyusa omwana honalebo ne looya wange naoyo gwatuma ne bagenda ku ssomero ne bamitinga omwana ne bamitinga essomero eryo ne basaba nti omwana zereeti taamu eri ne taamu eno bimpi babikwasaganyize beere taamu emu n'azisasula era kati yo balance abadde babina bwe babibala. So kakati embeera obudde buno eri etya? Embeera essaawa zino mina nafunye transport n'addayo ku ssomero naye olwedde nange nze ne honalebo era olwedde tukyaliyo eri ng'obuyambi bw'omwana tulina bye tuli mu kooti bajja sooka babimalirize. Ayagambyeko ku kyesente nti ayina ne sente ziyakuwaako empitirivu okuva covid ngengenda kutandika ku mwana wo noonya ku mwana wo omulabe olina connection nyingi ezimutuukako ligani muwala mutabani yo naye osobola okukubira ligani n'obuuza nti Mirani aliwa baba badde babeeranga basoma ne baba atayise muggwe asobola okufuna Mirani asobola omufuna omwana we ne bwayita munze kati ate nze ndi kinali muvumyeko nze siri mukazi muyombi nti nvuma abantu ngenda nvuma abantu ampolereza. Tegeeza senga agamba nti nomwana mwetaaga tusangane wano oliwedde omutwalayo. Nali nkute essimu nemumuwa nemugamba mukubira omugambe dadde eno Krismasi njagala ekiteteeyi bwe yamukubira yakikutulako ng'omwana bwayogedde sibulimba. Omwana yagijjako bujja taata yagijjako yeye mu parliament simanyi kalaba omwana naye complaininga omwana alina essimu ya taata we mutwe alina enamba ya taata we mutwe oyo Mirani oyo mukazi mugezi ne mu P7 yajja first grade nakati yagamba kati yadde kimami ngenda kukola bulungi ebibuuzo totya teweeraliikirira. Honalebo mu covid wakimanya P6 ne P7 wamanya nti omwana yali asoma wasirika era n'omulamuzi yanyima sente ezo zeneesasulira kubanga fayiro yange eraga nti goyina okusasula fees oyo nze kooti bye yandekera nga maama kwambala mweyambaliza mami akatabo kabadde bwe kati akatabo buno obutabo bwasaba obwombugula mwabaza okuva wansi mpaka waggulu buli kimu kimugulira omwana wange talabika bubi kati buye ne bamuwa feeding and renting ne school fees ne requirements kati bire birala badde abikola bulungi nnyo kuva mu gw'omunaana oguwedde omwaka guli oguwedde kitegeeza mwaka mulamba plus essaawa zino zemanja kooti ezimpi abadde ampa requirements zokka kati yo omwana nasasula ki feeding and renting. So omwaka mulamba tasasula feeding na renting nabadde ampa requirements zokka kyobola abantu nti bisi byangu so kakati omwana azze ku ssomero olina kyomubanja of course kati looya wange agenda yabibale bamuwa ekipapula bamuyite omusajja muleke galuka kamuuba nkimanyi naye nange ebimpuba bingi kati school fees oyo emabega lwaki badde tebagoba mwana oyo nze school fees bwe yatuukanga nagendanga neneewola gye neewoze nensasula school fees nensasula school fees naggwayo nga bwala nti bamugoba omwana bwadde byekikazi obimanyi nti sente zaffe zakweyiya okulaba nti ozifunye n'oyiya kale kati bwe yamala ye kenyini n'asaba kooti nti nze njagala kwewereranga ki omwana wange njagala kwetwalirangayo fees ono mu requirements kyovola nti Mirani tabeerangako weeks 2 tekibangawo kyovola batidde nnyo nti nazeeterangayo nenzija nenzibabanja kati ye yasala nti nze ngendo zeeterayo ate nebimulemerera bibadde biringa ebimulemerera. Akavuyo kano konna akabaddewo tekagenda kukosa omwana n'ekika kye omwana n'ekika kye ab'ekika bulijjo babaliwo lwaki badde tebanoonya mwana waabwe tebamanyi nti Mirani gyali babadde baliwo balinga baga nti omwana bamusuulira famire ya Naisi yokka ngedde sirina buzibu nze kukonalebo era abeeka kuto nkyabasaba akalulu mukamuwa lindako omwami omwagaliza akalulu omulumba muwa akalulu kati batakamuwe tugenda kusaba tutya fees bwe sibanga bikotogora osobola n'okugenda omunoonyeza akalulu nsobola waba kuyise oba ne waba takuyise ojagenda tebampita bwe bampita ngenda naye tebampita kati nkanoonyeza abeeka kuto onalewo Geoffrey Butayo tatamira namba tya muwa akalulu ensonga zo bassebo ne bannyabo